Maurice Kiria yatwadde akayimba twakulira ku mulembe gwa Kiria, one of the greatest musician we have in Uganda. We see you. Okay, ku dakiika 2 zokeza kete kusemwe ku makya g'olunaku olwaleero tubabuzaako abaliyo nti salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitambula bitya saidi zeeyo. Tuli mnaku za mwezi 19 eza mwezi gwa Mugulansigo olunaku lwakubiri. Nkwaza ku programu Sumulula omwaka guno 2024. So far so how gutambula gutya bikutwala bityo omulungi ali eyo gwe bikalubira tukuteeka musala mune Mukama Katonda ajja kuba kwisaawo nawe nga bitambula nga we wabibala addai obulamu bwali bukutambuliddeko nga buli step but eyo moment eyo nze ntiisa nnyo. I don't know why. Ebiseera ebisinga bwe mpulira nga ndi so excited ewe ebintu bitambula bulungi. I just know maaso buyinza obutatambulira bulungi. Kyolaba bitatambula bulungi sitya nnyo because mba nakyo expectinga. Anyway, alhamdulillah biba bitambulanga ewe wabibala. Welcome to the show. Program Sumulula Kigali gikutere fine ebo kabaka ba Uganda nga tabula abatunda ettaka batuteeka mu ssente Buganda kombucha kyakunywa gwe nomne ng'oli musiraamu togeza ng'oli below the age that is 18 togeza nawe nga wagusiiba togeza abasigadde mweyagale twabajjako engalo. Victoria School of Beauty bagenda kuba bakuweera omwana wo skills nawe omuntu omukulu olina kyoyagala okubangukamu kufumba cake kuyiga styling enviri makeup n'ebirala bingi nnyo bakubire ku ssimu bajja kuba bakuwa skills ezoweetaaga ne bannaffe aba Diaspora Connect bo bakolera ku mpapula visas na byonna byeweetaagisa okubeera nga weeyongerayo to look for greener pastures. Webateka musente era nga agenda tuvuga paka ssaawa 3 ez'okumakya g'olunaku olwaleero. Welcome aboard. Good morning. Yonna gy'oli ng'ate toza okusenga ddaako eyiseeko kati oli wakati awo wakati w'okusoberwa tomanyi kituufu kyakukola empagi ogiraba ogamba oba leero ngyewangemu oba naagattawo abantu bazuukuka nga bawulidde baaziina ate kasita twaziina ddaako eba eweddeko naye osobola ozibya naye wawulidde okubuulira Sekakitiko yabuuliridde yadde abuulira ebintu ebiyinza okwonoona ekisiibo anti kati abafumbo bakkirizibwa abawoowe naye kasita baaziina we bati we mulina okukoma kati Seeka yannyonnyodde bwomaba ne mutambula mugenda mu tawuni ne baziinira ekatwe ebiragiro by'eddiini ebimu bikakalimu awe mujja kakasi era kasita w'olemerako n'ogamba nina otuuka mu kibuga nakwago gogenda okuliwa amuimaginingi musajja ne bakuba statue olaba katwe just kasawuli Allahu Akbar n'otandika step obadde obuuka mwala okomaawo kikomaawo ekigere nobeeranga bano be baagira kibuga kino Katonda kyazikiza olw'ebigundi ebisasiro Sodoma ne Gomora anti bonna bafulizinga paka 12 era ng'ogamba muno salaamu alaikum tukome wano tweyanziza embuulire eyo makubuula kati awo nno essaawa nkulu nnyo obudde bw'okoleramu emirimu gy'olina okubeera time essaawa yebeera kale kakati wamma we tweyongera tusigale mu sawumu essaawa eba ssaawa ekiri eddokolo nojja wano n'ogamba ng'okulonda okuli okwaleero ate obanga muyalayala oyo oŋŋambanga n'entereeza nagambye ntya tubalonda leero tosobola otereza muno omuntu ffenna tusobya tuli bantu anti era kimadde ngamba kyoba otandikirako okulonda kw'eddokolo kwa lunaku lwakuna era nga updates eziriwo candidate omu abadde amanyikiddwa nga Dr. Grace Hannah Lalamu yastepinze down si abadde owe NRM yali wa NRM najjanga independent awo najjanga independent era yastepinze down in favor of wa NRM
sirwa muwala wa mugenzi naye tayagala mugenzi si kwagala mugenzi naye era wako kyoyagala ng'omuntu tosobola kustepinga down nga muwala w'omugenzi omulaba n'olekamu omakiriza n'omugezi y'omu ku baasi omukyala ali wa NRM munnange yagaye pate yaffe kale NRM eri ku mutima pate ombalime yakikola lwampalana awapate nkitegeera era munaye ekyo nno nekireka bakandidates 6 mu resi eno era nga wetwogera tulinawo ageno owa nup tulinawo elau oyo wa NRM tulinamu nyakongori I think that's the right pronunciation munatusonyiwa owa UPC tulinamu aluwach owa FDC oyo muwala w'omugenzi ne akulo owa independent owamu ne Rebecca alau naye wa independent obadde oludde mu kadaaga sinayogera nakukke agadde muleetamu Rebecca omanyi kadaaga kakati olunaku olweggulo after nup ng'evuddeyo olunaku olweggulo Jimmy Akena yabaddeyo of course for the UPC candidate ne FDC power yabaddeyo n'ekibiina kya FDC for aluwach era nga olunaku olwaleero President Museveni ali expected ebitundu byeyo the most loved President Museveni liri ku linnya lye bw'oyogera President Museveni ng'ogattako the most loved okay kale tokyongeddeko tugende mu maaso kasi okyogedde gwe kikulumya omumwa nabijje byokugaate ate reputation dembe lyo ate munnaye agenda kubeera naye agendayo asuubirwa okubeera nga naye akampeiningira candidate waabwe elau naye agenda kubeera mu motoka bwate baye agenda mu tenti simanyi teekateeka zammwe ziyimiridde ziti anti ffe waffe atera nnyo basisinkania mu tenti omanyijukira kati olaba ffe abawagizi bange nkuze nabo myaka 8 era we naweza 4 nga nabayina 4 oba tenti yali nnyo ya covid yayinza obbeetabamu kati kizibu basisinkana mu tenti kale era ngaawo wetugambira nti leero si lwakubiri then ndowooza bakoma leero campaigns bakoma leero ne bawummulamu olwokusatu ne betegekera akalulu kale tubaagaliza birungi byerera basaidizi eyo okay kale wetwogerera kati ku updates z'okutta Luoma w'ekika ky'endiga eyali Luoma kati omupya kale omukulu gwe bagamba prime suspect mu nsonga zino Lujja Bosa tannakwatibwa era nga poliisi yali yateerawo miliyoni 10 amulabako okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga agamba abantu babadde babawanga amawulire naye nga tegabayamba nnyo kati bayongeramu kasente bayongeddemu kyekati babadde bakuba omusibe aveeyo yewangulira akasente nono kusiba nga olinamu ku sente gwe okiyita kyangu so how does that happen osindika omuntu n'agamba wuuno ne bamuwaayo ne bawaayo sente gwe nojja kubeera oyinza olemerayo ate nga polisi era ngeri ejjamale kukwata oli mu Uganda olina wosobola okwekweka tewali era Enanga yagambye katugira tukitwalira Uganda banoonyereze kyaka nabo baagala kwawadinga ku Bannayuganda naye n'agamba era teweesigula whether bakutuwadde ate batukuwadde tugenda kukozesa obukugu lujja kagobako I know nkajjukidde mu kakebe era egyo yali mizannyo gyammwe twasomako misome kakati bagambye batya so poliisi kati yayongezaamu miliyoni 2 Munnayuganda aliyo tofa bwavu ozimanyi ezo nga bazikubalidde naye engeri gye bayongeramu ssente batugumiikirize mpaka we gatukakwata oba Bannayuganda be bakubye mutwongeremu naye initiative eyo nungi poliisi gyekola okuyambako n'abantu okwetaba mu kunoonyereza kuno omanyi naffe abaddugavu wotafunira toteekawo maanyi go katusaba ate omuntu wateekayo bw'abawa information sente ziba zimu kale naye era nga mukimanye poliisi ejja kubwena omukwata buno obusonga butono nnyo eri security yaffe era netwebaza poliisi ya Uganda olw'ekintu kino kisimbirako ddala essira era bwe twengera still nga tuli mu nsonga za security kanodde wa Kiki nga mwogezi w'amagye yawoninzeeko ya issuing the warning eri Bannayuganda nti waliwo abatujjwa abayingidde ekibinja kya ADF bayingidde eggwanga Uganda era alikikulira bebano amanyikiddwa nga mu Tanzania amanyikiddwa nga Ahmad Muhammad Hassan mu Tanzania atwagaza ki kusanyawo Bannayuganda
oba bamumanyi nga Abu Wakasi. Warning eno yagissuinze nnyo abantu abawengalira mu bifo ebiri crowded kuli worship places, mizikiti katugenda kusala tarawiya. Mukendeeze ku kisa. Sibuli anoonya omuceere nti mumuwe mumale mweke bejja. Abaana balangidde Sseekaweeka w'empe. Bamulangidde ki? Bamulangidde banne ne batuuka okulya emmere n'ogamba Surat al-Fatiha gisome. Kala ye mukambwe muko. Naye okucekinga omaye kisa kibajjula nnyo mu kisiibo buli asembera n'ogamba musa musooka obeeko ky'olya. Sooka omukebere. Ekisa kikendeeremu katono. Allah anaatusaasirira eyo. Kubanga kati wano buli wola buli kawungeezi buli masigidi abantu babeerawo bangi. Ate si ffenna tubeera basiraamu olwofu abalinda obulinzi. Wakati nga mulinda musiibulukuke naffe tulinda tugende tulye ku mmere. So kati awo twegenderezeemukko naddala mu kisibo kino kye tulimu. Kale kakati